Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa LN256 mugende maaso n'ogyegattako olwaleero tugenda kufumba nva ze tuyita ez'ennyama nga bw'olaba tugenda kuzifumba mu nfumba eno gye mugenda okulaba beera ng'osalaasala ennyama yaffe omala ogisalaasala osobola okugyozaako n'oluvannyuma giteeke mu sefuliya nga bw'olaba teeka ku muliro tugenda kuteekamu amazzi enyama yaffe tugenda gisiikako ne kabutto naye tujja kusiika birungo beera nga weetegereza enfumba eyo nayo eyanguwa ate ng'ewoomesa enva bulungi nnyo nga bwe nabagamba nti ennyama eno so ogifumba mu nfumba yonna gwe gy'obeera oyagala singa obeera ng'omanya enfumba eyo beera ng'ogifumba bw'otyo gw'obeera osobodde tuteekemu amazzi tugenda gapima bupimi mu kikopo kino kimu tulabe ebikopo bimeka ebijiisa kiro emu n'ekitundu bino 2 bisatu bino 4 ebyo 5 bikopo 5 bibeera bimala omala okuteekamu amazzi nga bw'ogalaba mbeera ng'obikkako fumbidde mu sefuliya eyitibwa pressure cooker wadde tekyalookinga naye gye nfumbiddemu kati tuzireke zibeere nga zitokota tukebere ku nva zaffe tulabe enva zaffe ndowooza muziraba supu yuuyo akalidde atuuse makkati ennyama etandise okulabika amazzi agaba gasigaddemu ago ye supu gwe tuba twagalamu ennyama egonze kati etandise okugonda kati tugenda kusiika birungo tuteekemu butto mu sefuliya ebiseera ebisinga ennyama weebeera enkapa obeera osobola okugisiikako ne butto osobola okukola bw'otyo osiika birungo n'obiteekamu tutandike n'obutungulu tubuteekemu mu butto tuteekemu galiki tuteekemuko n'entangawuuzi entangawuuzi eno nnungi nnyo ereeta appetite tuteekemu n'ennyaanya ennyaanya zisiike zijje bulungi tuteekemu kaloti era ng'oteekamu kaloti musalesale bw'otyo tuteekemu green pepper tuteekemuko ne ku mudalasini bataddemu obwo obubajjo 4 obutono era ng'otabulamu birungo byaffe omunnyo togwerabira teekamu omunnyo gulina okunoga bulungi ng'oyagala enva ziwoome noza omunnyo kikulu nnyo enva ziba zijja bawoomera okusinga ngiraga nnyo mmwe ab'ewaka bino bwafumba emmere y'abantu ab'ewaka okusinga bino mbiraga ggwe tuteekemu asimati taddemu wa 2 era mumaliremu fumbye kiro emu n'ekitundu ey'ennyama tuteekemu ne karoyiko nako ka 2 kamu tuteekemuko n'akanzaali ke tuyita simba mulungi nnyo tutabulemu ebirungo byaffe mubiraba tugenda biyiwa mu nva zaffe ez'ennyama osobola okufumba bw'otyo eyo enfumba nayo eyanguwa ennyama osobola okgifumba mu nfumba ey'enjawulo tokwata kikwate nti ennyama oteekeddwa gifumba bw'oti nedda ennyama oteekeddwa gifumba mu nfumba ez'enjawulo mbibuulira ggwe ow'ewaka kitegedde ebirungo byaffe bimaze okujja kale tuzzeeko enva tubiyiwemu kati wamu ebirungo ebyo bw'omala okuteekamu ebirungo mu nva zaffe leeta ka kotimeeru ke kano beera ng'okasula mu busuuzi bw'otyo kasula mu busuuzi bw'otyo n'oluvannyuma tubikkeko zongere okutokota kati omuliro gubeere mutono kuba jjukira zaagonze twongera omuliro gubeere mutono nga bw'ogulaba zibeereko mpolampola zitokote mpolampola omunnyo gusobola okuyingira mu bifi wamu n'ebirungo bye tutaddemu butungulu galiki bisobola okuyingira mu nnyama yaffe ebeere empoomu ng'ogirumako kati tubeere nga tusaanikirako tugireke etokote mpolampola ennyama egenda kuwoomera nnyo singa onaba ogifumbye bw'otyo tukebere ku nva zaffe tulabe
enva zaffe ziizo zimaze okujja, zigonze bulungi nnyo. Tulabe ndowooza mugiraba engeri gyemenyekamu, eyidde bulungi nnyo, egondedde ddala bulungi. Ziba zimaze okujja, kati obeera osobola okuziggyako. Tufumbye ennyama mu nfumba eyo nga bw'olabye. Enva zaffe ziyidde bulungi. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa LN256. Mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.